America eyimiriza sente zebaddewa ba peacekeeper e Somalia. Ba peacekeeper akulira ba peacekeeper e Somalia Museveni. Uliriza emabega kawo nasoma article oba nalaba ka documentary nga kagamba nti abali baddenga ba peacekeeper e Somalia ate be bafuba okulaba nga olutalo lusigalawo babalakachi kasente okuva eri mu bazungu. America yebivuddemu egambye okutandika ne December w'omwaka guno tegenda kuddamu kuteekayo sente Somalia. Uliriza emabegako nasoma article yali ya UN yavayo negamba nti Museveni yensonga lwaki South Sudan eganyo terera. Owulira era ne bagamba nti Museveni yakwata ennyonyi n'agenda n'ayokya abantu ba bulijjo n'abaana abato n'abakyala ab'embuto nabani n'abokye Somali ewa South Sudan. Uliriza eyo nayo n'afuuka muzinzi. Museveni ne bagende Congo ng'omulimu gwabwe gwe bagenze Congo kudestabilizinga Congo kunyigiriza Congo evuname egende mu America ekutule diru ya minerals naye bana abatumwa owulira bagendayo ne interests zaabwe okategedde nabo baagala kuwamba kitundu ku Congo. Owulira kitegeeza ne bafuuka ate omuzinzi eri interests z'abali abasajja. Jukira omulimu Museveni gwabadde akolera abasajja abo abadde afuba okulaba nga badestabilizingira Great Lakes region nga bwe baba balina kye baagala mu ggwanga erimu mwaga amawanga batumayo ono naye ate bakizudde naye agendayo neki n'ebibye n'afuuka ate nga ye muziziko eri interests zaabwe. Obusungu bwe balina obungi ne bakwata eggwanga Uganda ne baliteeka ku level 4 pa ne bateekamu sitampu. Owulira lwabikolwa bya buno busajja bathreateninga interests zaabwe kati ate obuno obusajja nga bubadde bukyakolera abasajja abo bwali sigadde bw'amaanyi nga buzibuzibu okubujjako naye the moment abantu abo we babuta bufuuka nga kasubi. Ekyo nkikubuulira munna Uganda ogenda laba ku nkyukakyuka mu ggwanga lyo ogenda olaba ku ggwanga lyo nga litereera. Ekyo nkikubuulira kubanga abo abasajja naye mmwe tulina bye tuleka nga tetujja kukola ki kukola tuti sirika muno ga wano kampitewo kanka balekemu ako kalowoozo. Njagala nkubuulire Museveni enkomerero ye etuuse. Olaba bino ebyebola mu ggwanga Uganda yabyogeranga naye nga Uganda tebagifuula bwe batyo. Lwaki ku luno bwe yabyogedde Uganda bagifudde bwe batyo? Lwaki? Batuuse n'okuvaayo ne bagamba eggwanga Uganda temuli ebola ne babagamba ssebo ebola akyaliyo. Ebola akyaliyo. Okategedde ebola akyaliyo waliwo olutalo awo oluli invisible mwe lwe lutalaba naye eggwanga lyaffe litereera litya? Wayinza okuwa amatuka yaawo amatuse avudde gy'avudde n'ayagala kwegayoolewo ekintu kyaffe. Owulira kaakati ffe tulina osigala nga tuli b'amaanyi, tulina osigala nga tuli active, tulina osigala ng'omukulembeze waffe kiri obvious nti bannayuganda gwe baagala ye mukulembeze waabwe. Kubanga Museveni bw'amanya nti byonoonese alinganga Nawolovu ayinza okufuula kala bwati najjira ate mu muntu omulala wano ne bakulaga kitabani. Owulira ne bakulaga ekitabani naye nga ne wabeerawo omuntu omulala y'ensonga lwaki olaba bapromotinga nnyo buno obusajja buno bwe batugamba bulukwago nze temumbuulira amazima nja googe obo bulukwago temumbuulira bukoloneri ebyo nze temuŋŋamba oba bakoze biki oba ebyo byabwe busajja bwatuzannya dda temungi obwo buno busemujuŋŋanda temumbuulira babupromotinga kati saawa zino. Lwaki? Bamanyi ekintu kiyinza oyiikiraawo saawa eyo wekimala oyiika
abajja ate ne baba bakambwe ennyo gye buli kati kiki kye bukola bufuba okulaba nga lisi bututeerawo engeri ya solution nga bwatutega ne jena jamu ne yeeyogeza jeno simanyi jeno ajja ne yeeyogeza nze temumbuulira wamma